Bw'abadde ayogerako eri abagenyi abeeye ku kisaawe kya Makerere Sports Ground okujaguza entujjo y'emizannyo ssaako n'okwolesa amazina mu buwangwa okuva mu Bukama bwa Tooro, omubaka akiikirira munisipaali y'e Fort Portal Alex Ruhunda agambye nti bayise emizannyo okusobola okutumbula enkolagana wakati waabo abali mu Kampala ssaako n'abo abali ewaka wasobola okubeerawo obwaseruganda. Batooro Payback Association etuyambye nnyo okukumakuma abantu bano nebaleeta wamu netukunganya wano netubalaba era nga abantu abasinga obungi sibamanyi naye mbalabye wano ekyo kitegeeza nti bwe tugendanga netutandika okunoonya abatooro babeerawa netubanoonya gye bali kituyamba okwogerako ebintu byaffe ebya Tooro. Ku mukolo gwe gumu gubaddeko abagenyi ab'ebitiibwa omuli omumbejja wa Tooro Elizabeth Bagaya, David Kijanangoma ssaako n'akulira kampuni ya WBS TV Kenneth Kazoba. Kazoba agambye nti omukolo guno gw'ebyemizannyo gugendereddwamu okutumbula embeera z'abantu abali mu Bukama bwa Tooro. Ono era ayongeddeko n'agamba nti balina enteekateeka ey'okutongoza obubiina obuwerera ddala 25 obw'okwekulaakulanya obuyitibwa SACCO nga buno bwakuyambako abavubuka okwekulaakulanya. Tutunuulire ebituzimba, tutunuulire ebintu ebitugatta ng'Abatooro mu kifo ky'okufuna obutonotono obutwawula ate ne tulema okukulaakulana ng'eggwanga. Tukwatire wamu tujja kukulaakulana ng'eggwanga nga Uganda nga Tooro ng'abantu. Mu nkola ey'okutumbula obwegassi wamu n'obwasseruganda mu Bukama bwa Tooro, y'omulangira David Kijanangoma yeebazizza abategesi b'emizannyo gino era n'asaba Abatooro bonna okubeera obumu okusobola okutumbula obwegassi mu Bukama. Nimbasiima muno abantu abateekere mu ssente zaabo kuteeka ku mukolo guno kandi ngamba n'abandi boona abali aheeru abatayizira mukolo guno musagike abantu bano Abatooro abakozere ekintu kino wongere kubayamba mu bya ssente ebintu byonna bakwetaaga kulwana bagarrawo ebintu ebyokulakulana eby'Obukama bwa Tooro.